Tuggussa Enssonga. BRUNO abbi abantu. Yafuda musawo muganda. Sawa muganda. Ate muzzukulu wo okyajjukira bulungi emyaka gye bamuzaalira. Ejono yibananga ebbaluwa ziziri ddawe z'abatisizimanyi sizikuwanga. Bw'oba mukuweera Uganda bano yali emaze okufuna independence. Zisimanyi ebintu bingi byempise mune mukuuma bwetandika okunyuma emboozi eyinza okutwala ennaku nga ttaano SB4 mukumanya lwe yankubako nali nzize lwe wankuba ennyo katono mfe nali nziziza gwaki ofaaki Amagafa. ayagala kunyuka. Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleku oyo aba mufere taba maama Fiina. Tuggussa Enssonga. amaanyi enkoko nijjako ebyoya byonna nenerabya nti zisibye magulu nengendo kima akambe nasanga eddusi embizi negifuutula gijjebwa nga ntuuyo yoyo omukumandiga enagamba kubuuzaawo katono tugenda kukola budi oyiyemu ne kabaka oyiyemu kabaka nakulaba ensanyuka esaawa esatu watudde wano saawa ssatu watudde saawa ssatu ng'oyenza omugabanya omuzukulu nga mulinzi baliseomulabako oli otya obulamu bwebutyo ate ngaakusekerera wankudukako embeera obulumi bwonna tulaba ku kibannaffe esaawa esatu saawa ssatu tukukedde jajja saawa satu ntitujja ssatu neweteekateeka yendiri mutya mugyebali ejakasana kati Nammwe mujebaleko eno tulina gyetukola mbeera mbi yakufiirwa yakola ki ate nga bitalo nange alo ntima gikyabalagala nnyo owa mutereeza bwategeeza diguli
ate zisinji watikire pate mterezi doza njiko kabakaika kabaka abeereko oyeko wagenda jajja mu kudduka emisinde olika nabulaba ka video nakalaba nyinza obutadduka omuzaana omulamba mu lubiri newekakaba n'ova eno paka mu lubiri emmengo ate nga wesibi kyokate muzukulu wo teyajja teyaliyo lwaki twaliyo tusobera naffe abawangaala naye twaliyo mu lubiri ebintu bye bitusobera naffe abawangaala naye mba amagumba gamuluma amagulu gamuluma emyaka era abeeronanga banange nkuza amagulu Brands and Curtain Specialist tusinzira South Africa tetukomye South Africa yokka ne mu Uganda tuzze ettabi lyaffe mweriri kati tuzze tubatuuseeko all types of blinds Roman blinds aluminium blinds vertical blinds wooden blinds double ruler blinds all types of curtain designs tuyina blinds eza hotels ez'amasomero ez'awaka wamu n'eza offices tuyina blinds roller or paper ate nga tukola ne artwork n'ebirala bingi watwetaaze tukubireko oba tuwhatsappingeko ku +27618889406 oba ku 0742465996 mu Uganda mwetuli kati. Oli mulimi wa miti kalituusi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalituusi n'okutunda endokwa ez'omulembe tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku miliyoni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba ate ku ttaka lyo ku miliyoni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba ku miliyoni 2 giba myezi 6 tulina kibanja program ku miliyoni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti okugirabirira omwaka mulamba eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 703 283 39 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3 bookinga kati nga season tennakuyitako. Yono jajja wange omulungi yegwe jajja wange omulungi balikululira kaliba bwe mba naawe sigenda kujula oyo mukuuma nkumandiga awedde ku mpagala akyali agenda maama agenda akyali nnyo tewali gyalaga muteganga abatega ensolo banagikwatira wali banna tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya neddiranga ye jajja kyekyo ddala era nga ndi muzzukulu wa Kabajja agalabidde kati kamu mu Busiro yalekawo emaali ye tukajeko nzemanyi tukalekeko so onakwala tusinzidde eno tuyisize essanga tuzze n'omukulu BRUNO Betty okumuyita omukulu mbazi muvodde kitiibwa wabula nga nkyali ekatikamu gye nakulira nakulanga mulaba era ku kyalo kyaffe ekiddiridde Masuuli tabayita yemizannyo edda nande kato tonkozezza nnyo nedda etuufu BRUNO twateesezza nga tujja twogere wamma nabitandika dde byakatemudde tulinde tuzze mukyalira kati baleeta emizannyo tokyakisobola kujjukira ne bakuba posta nkuliko zitu basembuusi ba jini nakachwa ba leira nga bakyali bavuka we bati BRUNO nga wenkana bwotyo ku posta waliko ne mujena mukola emizannyo nze bandeka wakana n'emyaka ndowooza ng'ebiri ne bajja ne babalaba so
Era Bruno mbadde mwesibyeko nnyo nga negomba nnyo okola ku jjajjawe gwawaana nengaba Bruno abula kuba mukuba akuwaana nengaba nteekwa era leero wafunyewo kadde nangamba SB4 tugende nkutwaleko ewa jjajja mukuuma omulabeko jjajja nsanyusa okukulaba akuuma endiga nange muneetaata mulimu kyeno jjajja kanfukamireko gyetudisebo akuuma nzeno nalya kalanamye nkugambye kalanamye gwe nalyabwe mpita ku magulu endiga kalinawe zikutula tezikyagomeka walinga omanyi zigoba nekutula ku muguwa ogwakatimba ogobeeyo ngobeeyo teke tuzze okukukyalirako yes ono Bruno mukwano gwaffe taata lwakuba kati emyaka gyalimu asobola okufuuka jjajjaffe taataffe ngati balina mutikkira diguli bagera gimutikkira nga ennaku z'omwezi 22 mu guno omwezi gwennyini bamutikkira tuzze okukulabako aludde ebbanga ng'akutuwaanira era nga twewanirako nti teri jjajja asinga jjajjawe atuzze okumanya biki ebikufuula okubanga gwe jjajja asinga bubi oyo gwolaba abalimba teri asinga abadde atya kakati muno ogamba mubengeye nti teriyo jjajja teriyo ani anti tubaddenga mu mpaka nti jjajja wange asinga jjajjaawo n'agamba tugendayo ku jjajja wange omutwaye ku mukuumandiga asinga abalala so Mr. Bruno tubuuzeeko otwanjulire jjajja amannya ze Bruno Betty wali ku SB4 Media nsanyusa okubalaba ndi mukaka mabiga munyabiti olunaku lwaleero studio SB4 nemutaka ewaffe wajjajja wange amulabeko akale namwe mufuna omukisa mbadde nga mulaba ku buntu butini nga mukwatako butini tukolako butiktok awo naye leero nemajagala mba mwanjulire mumulabeko amakulu ag'empaana gwentenda eyankuza eyandera eyamfula kikindi SB4 naye mukumandiga ekyo gwe nkugamba mukumandiga tusanyusa okulaba nange nsanyusa okubalaba sebo mukama yeebale okukuuma amiina kino ekyalo kigamba kitya kino ekyalo kino kiri wano nno kirina amannya mangi bayikiyita nakukuba kyate eddala kyogeza bboggo kubanga olegaanaga nti obiirawo nti nakukuba ono nkuba bukubi kyogeza bboggo zoni bonzi kuno wangaliddeko bbanga kimyaka kuno najjako oba myaka 5 oba 5 oba sijjukira bulungi naye nga giyo kyonna egyo mingi nnyo kuba najjako nga abazaala bano si balina ate kakali naawe okugambe nti Bruno jjajjamu atuuse okubeera jjajjaffe jjajjaawe mukuma wegasene bano nawe tukwata mpola mpola bwenze wentunudde kwono diguli sigira omutwe si mweru tulina sound machine ndi omwo zikuyoyoota era singa obadde obeera eyo ziyinza okuyooyoota diguli eyo neefuuka bulaaka gye bayita enziro era omukulu ono bamwanezi offer buli ndavanyuma ennaku 2 agendayo bamuyoyoota erakweka enviiri buno jjajjaffe emyaka geme jejeje okujja si wetuweereza birthday endala Augusto mu August etusiba ekyenda tusiba meka 8 etusiba 88 omwezi mu August era tugenda byano ku birthday nga 7
kiba kizibu jjajja okubanga ajjukira birthday lwaki sijijjukira owange tagijjuka katono totandisa okulaba wetuga owange nooni owange ye tagijjukira ono agijjukira nzijjukira nzaalibwa 7 Augusito omwaka 34 nzaalibwa omukazi omulungi oyo wulyawo ate muzzukulu wo okyajjukira bulungi emyaka gye bamuzaalira ekyono yibanange ebbaluwa ziziriiddawo ezabatiisiza sizikuwanga simanyi nawe ekyobairiiddawa bunawo wakapanzi tekisobola ali myaka ng'emeka oba awezezza 2 mu jajja nedda wange tosonyiwe jajja nfukamidde tusonyiwe abiri mu mukaaga tomulaba oyo alina pastori kaakati yazaalibwa 6 February ogw'ekinaana oyo mukulu ye mutowe anti nkugereza obuto bwabwe kaakati oyo mukulu kubanga yazaalibwa mu 8 omusajja oyo mulabo gwafaanana oyo yani nina bakufaanana nnyo ono Paulo Bosa bawamukuuma ye jjajjaawe omusajja kaakati ate oli gwe ŋŋambye nti oyo somulaba oyo mulaba kaakati omusajja oyo mukwano gwange yafa nga lumu saliwo ate walibuuza nga yafa nga olunaku lw'abakozi lunaku ki Meyi nga lumu kaakati ate oyo omwana yali nga yazaalibwa 6 February kaakati we mubalirako ono taata lukyafa Meyi nga lumu yaweza emyaka 42 n'oyo muzzukulu wange yaweza 42 oyo nno namuyonsa buyonsa mwana wa obusungu bw'abazadde obumanyi akati bamumpaaliko n'ekidira nemuyonsa emyaka naye ono gyono teginaba kubanga ono olutalo mulumanyi lutalo twali tetunazaaliwa babitumiza 86 lwe lwasooka naliwo Bruno waliwo omuluka aliwo teyaliwo kuba twadduka wano buddusi ne tugenda ng'ate nina oyo gwembalaze nono anit nakiguli so jajja emizanyo gyebayita kigenyaagenya wagirabako nga tetunajja zindi kito kyajjo mukigenyagenya walimu teyali samuzanyi mubate mukyala neiba bwekumala muzanyo ki Bruno mweyali byansi wa recently wano nga nze Kampala byansi guno ogwajjo gwe nalaba ne TV gunange kwe nalabira ono byansi byefudde omusawo omuganda ni muto wajjo Bruno abbi abantu yefudde omusawo omuganda sawo omuganda so jajja tutuze kukulabako Bruno twenayo alinayo ekivvulu ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini wakitegeddeko akitegeddeko era wuyo yakindeetedde wano naneeraga twagala tuzze okulaba embeera gy'olimu
tunakukwata tutya kuba kuba olina okubeera ku kivulu tumanye nti ekyo tumufunire katanda wagenda okebaka tumutuuze mu ntebe genda kuwaayo kiki sigenda kubaayo bannange sirina maanyi amabega ago ganuma nnyo ate nina obulumi era lwakwogera wano nammwe omuggalanda wange twamuziika ku Sande omuggalanda wa maama ne taata ate abawagizi ba muzzukulu wo mikwano abakulindiridde balituddawa gye bali bajja kula tantwala ku nankali ku bifaananyi banaalaba bifaananyi naye siyinza kusituka naye era osobola obatukambira ne bajja ne bamuwagira omuzzukulu banaabalaba ntyo sibakiryanga yali aŋambye bajja kubaayo jajja mubimpimpi tunyumizamu ku BRUNO beti ono twongera okumutegeera omufuna otya omukozizza otya BRUNO ono ffe twadduka wano netugenda nga si muzaale nziruka ne bataata be omu yali akyasoma kakati naye amuddako nga ninako omu ku bataata be n'omulala omutoota akyasoma netudduka netweyongerayo netusomoka emigga nga nina oyo yagamba ngaoyo gwanga muweesi mumabega naye yagamba nga jjajja amazzi gantwala amazzi naye gwe gatwala ali mumabega naye nze ngira nti nsaabala mugga guli awo bawuyita nakiduduma ngusomoka n'ebigere ampeesi gugukira wali oba ogusomesa ogukira kawanda wali wanyinikinaka netutambula netutuuka eyo oyo awoza amazzi gantwala kuba yali mumabega agatuddemu naye ate nze agalimu atambula basi sigamba nti gandwala netugguka netuketuuka ekawempa awo okulukadde weruggukira kwegamba walingawo omwami omubwakufukuna era bamuyitanga Haji Kiwooma kati mugenzi nga nabo nga badduse webali kati webasula wetwasula amagulu nga gonna gazimbye n'ebigere akati nebukeera enkya ate awo netutambula netulukuba ensambya nembeerawo ensambya nina n'abaana bangi gwe nali mpeese negwe nali nsitulidde wano kakati guno omukono nga gukutte ensawo yaabwe erimu ebikopo ndyoka twatuuka ewamanyinaze nno ng'abaana bakegamba nga kuliko taata omuvubuka agenda okuzaala BRUNO ate nga ye yali asoma eno naye netudduka akati tusale twavaawo ensambya naze naga nti nsijja kusobola abaana babatabani baaba bonna nti bangi nga kuliko nessenga woono naye ng'alina omwana yali azadde ng'alina omwana mwami naze naga nti sijja kubajja kubalabirira mwenna n'abaana b'abaana bo nga tujja kulabirira ku ggwomu ofe nesitiikirira kusala naga nti twale abaana bano ti kwali oyo omuto gwe nali nsitulidde wano nabosa nemuzza nenga nti kagende mbawe bannanyini bo
mutabani wange yali atutte omwana oyo yali amugye ku nnyina nga muto wakati nenze nemusitula nemuzaayo emutundu eyo nemuddiza maama we nenzirayo naye nange nensalawo neŋŋenda eyo ku buko eseeta mukonayo tusalanaga nti baŋŋambye nti abaana mbatwale tebajja kundabirira n'abaana bonna nenzirayo abaana nembalekayo eyo wa muwala wange ku buko naye ate era ekyennaku n'oyo omukolo taata kakati mugenzi naye muwala wange gyali senga wabana nembalekayo nonno si muzaale olaba wendi omuto kakati bwenzirayo ono kitaawe ono netumuzza mu ssomero kuba eno yali asoma nasoma emukono bisopu nasoma nange nagenda okulaba nga nabagambye okundabirira nze nzekka nga tibijja bulungi nate nga n'omutima gunnumira abazzukulu benabateseeri nembaga nti nno bannange nze nange ngenze nenzirayo nembeera eyo owa muwala wange tubireyo emyaka mingi kakati bwayita ekiseera kitono oyo omwana asoma omulenzi nga kubaako okwo omukyala alina n'abaana be ozo oba bategeeragana batya nze saamanya yavaamu omukyala oyo nga alina abaana bazadde alina abaana bange yavaamu nga tanaba kwesiba ku oyo omutaata woono ate muto asoma nvumuulo nenyiiga neŋamba ii bannange omwana wange omuto bwatiiga kati ebyokusoma takyabyagala nnyo tusayaga nti oli mwotaludde omukyala afunye olubuto olwa beti ono ku baana abo bonna ono ate anaabo ng'azaala mwana teyalwa ng'azaala mwana tumazeyo emyaka obange 3 ndi muto ng'azaala omwana yamuzaala naye nno munnange omanye abakyala abakulu abo be bamanya ebyabwe n'oyo omwana omuto batta ekyama era batta ekyama kyabwe ate nali ndi awo tukyali awo ewasengawo ono oba batabanguka biki oba bakola batya nagenda okulanga aleeta mwana kunze omwana mwana nze omwana wange oli mumugjeeko mwana wange gwoba obeera naye omwana ayonka nti ye Bruno wamufuna nga akyayonka myezi eki 3 paka ne bamumpa bweba mukuwera Uganda nayo yali emaze okufuna independence olwo nno ssebo omwana myezi 3 anoonya amabeere aganoonya ku nze ate nga n'oyo gwe mbagambye nze namuyonsa buyonsa akati amba mba nataakakungulayo emyaka ena eyo ku buko tukutegwa ku 5 ng'abaawo mwanyinaze nakakati mugenzi aga nti baba nkubuulye nti njagala nkujje ku buko konze ku buko ti wali ekireka waliwo ennyumba yange yaggwa dda eri awo ti njagala nkutwale gy'oba obeeramu nze ntwale nti nga nesinga wabanagamba nti ekirungi ng'oli ne Bruno muto
nyo nabo be nali ntaddeyo era nabo mbalina Jaaja kati nnyo ofuna Bruno nga bwatenda tenda bakufuna bwetwaze oba independence ejo myaka emeka twaji independence yafunwa ddi mkaga mwema so yaite ndaba kujufuna independence Uganda tugende bamagera mbijjukira independence simanyi yali ye yabakodde ng'obote yaliko ani obote yali mukulu munafe obote yali Bruno Amini uliga twesiga Amini so boto Bruno nobeera naye muto nabo bonna abalala bamalina akati ne batujje natujjewo senga wabano oyo mutabani mwanyinaze nanzisa mu nyumba ye awo ekireka nembeerawo nyendwawo awo yajjanzikiriza akati teri jajja kusinga ze buli bwe nzija okukulaba emikisa ne gyeyongere nesimbira enfuna sabalugaba akupangaliza emyaka emirala bufukunya undeke njakuze ndigide nga ndine jajja jakuze ndigide yono jajja gwe ngamba yono jajja wange omulungi yegwe jajja wange omulungi balikululira kaliba bwe mba naawe sigenda kujula nembeerawo n'abazukuli bange abo kakati oba waayita kiseera kyati nalwawo Bruno ono n'akulamu ne banne newabaawo akasomero nga bayagala okubatwalamu good daddy n'abatwala kakati tubatwala tuba tuli awo nga taata wono omuzaala aga nti maama nti omwana ono njagala mutwale mbeereko naye aliyo n'asomera agire ng'asoma nze kale ng'amunzijjako ekireka ng'amuleeta ng'amukuba kuno kunaakukuba ng'alingulu eyo ayina n'omukyalo omulala nga babiri nga basoma bweyokajjukira asome akakekireka nti ye mwali musoma ne bakujja kano kali yonge wanakiwuka eyo waggulu kakyali kavaawo nabo ne bava nawe enfa tutuse naawe mukubo n'otugamba amasomo gali osomerako agavaawo agasina agavaawo ng'akabeera nga ono kitaawe wona abeera naye na mwana we nga nange embeera ye ewamanyinaze ekireka kyavaamu nno nasanguka osoma ki analemupeki nawe werabidde oba nakomawo wano mumaka koziguli nakomawo ba93 anaoza nali mutoolo ono abeera wano ntaatawo malaaliya eyo nga babeera kuno tusabe nadda wano n'abaana banali nabo abamu wono ali eno wataatawe tusabe nabeera wano kuba eno ennyumba yonna baali bagibambudde mu lutalo bagibambula newasigalawo kano kokka bwe kati kaliwo naye nenzira ono omutabazi taata woono ng'ali mu nnyumba era endala eyo eyefumbiro n'omukazi we netubeerawo ono okutuusa bwe bamunziriza wano
avuddamu ayo mu nnyumba yaabwe nembeera naye wano natandika okusoma kuba yayita mu mikono mingi abamugira abatukwatizako zenabangako nfunye n'empaayo musomero iwasobola kusomerawo sanga sanga primary likyaliwo eriri nasomera esanga sanga ate eno primary suna wasomerayo tewasomerayo bwetwadde eno bwe nava esanga sadda ku Prince Suna Prince Suna likyaliyo Prince Suna gyeriri ya gavumenti kwega Bruno okusoma wayita mikono mingi era kyekimu nange tetwawukana yafuna yayita mikono mingi abanyamba taata ye watoolayo bazifunya zirina nawaayo banze bwentyo n'abantu basengabe n'emikwano bwentyo. Okay. Mr. Bruno, biki bejjukira ku Jaaja kuba mumozi gyatunyumiriza yagenda okufuna mikono nga tutegeera byenjukira ku Mukuumandiga akere nsoka kumwebaza linnya lya Mukuumandiga livaawa anti Nkuumandiga ze endiga ze zife zendiga era waliwo omwana taata wono naye yazaala abalongo wakati Katooyo yambuuza yajjanga kijja wano nakyambuuza naye Jaaja gwe Mukuumandiga naye endiga z'okuuma ziruwa ina bamugamba nze endiga z'enkuuma mwendiga era kewetoola n'odduka n'okola kyemiguwa egyo ogirabye yegisiba endiga kale no erinnya taata waabo nze yali ntuuma nga yakampasi ate nno yali ku kamera amuyita Gunju aluwa Gunju otyo kakati mnenga Bruno asoma weyavaayo primary nodda navaawo negenda Kalumba yasembayo naawe tumanyi nti Kalumba gye wasembeza Kalumba twaddireyo ddala emabe ate emwereero Mr. Bruno wata kyatunyumiza omufuna Jaaja nti Jaaja bwe yanfuna nembeera nenengendako eringa abanyumeza abataata nebitatambula bulungi kuba nti nali oli step mama biki nenkoma era mikono gya Mukuumandiga nembeera ne Jaaja nga tetenkanya akasente bwe nnema nkubye ku mabuloka bwensiise ku chapati waliwo tuyise wembalaze mugamba kuyiiya unayerako ku nzija z'abantu wano nga nzeera tufune kafiizi nti nenyambibwa nga ne mukoma waali nga abagenya abakyala wano nze namuswama nnyo nga abagenya abakyala bamulekerayo kasente ng'era akakasente bakasuba ku kikondoola ate kampa nengenda nensoma nti ebiseera ebisinga naye yatuukanga nabeera nga alemereddwa nga zibuze naye mukufuba ennyo nga nange njiyayiya kuno nga tugattagatta kyemumanyiiko nti yali mukyala mukambwe mukumanga akubanga alina engaazi simanyi okyaziina oba zaggwawe oluga nga alina oluga nga terumuva ku nsebe ng'endiga yokolera eddalwa nga atukuba tiyanze yankuba nnyo emiggo nga naga tuyasika oba tanjagala oba kiki nga buli kaseera nze antimpula kuba abayimba onayogera bubi kubanga nze okuggyako wadde ku baana bonna benzaala nzina abaana bangi mune bangi ababannange batyakweganga twafumba abakyala bangi naye nze abaana bonna nga toyinza kwawulako nti ono amwagala nnyo oba oli tamwagala ati mu buto bwetwalinga abato nakasiba kubamu kibooko nga kyenjagala kumugolola yasagala singa tewamukuba singa tali wano naffe anti kyange kyenkugamba naye ati happy birthday to bandange
Muganda kanga jajja waffe. Bakutulisiza obwedde nga tokisuubira nako wakati mu program wakati mulyo kikoze yakukama mazima nete munange lero mazaalibwa gange olaba nno kale basazeewo ndowooza kunsurprisingira wano ewamukuuma ndaba kikoze naye keeki tugenda gisaana ne jajja waffe surprise yakubatidde kikoze Bruno tobanga mu lukono mwobadde birthday to me. Happy birthday to you. Ayiri. Baba tujye kujja kuleeta amasowaani aleeta amasowaani kekesabasidde agenda kusala keeki. Happy birthday to you. Birthday to me. Surprise nze amanyi gabadde gampeddemu jajja olowooza abantu bakuvuddemu. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Keeki nnungi. Team SB4 Media tweyanziza nnyo. Bimpeddeko. Happy birthday to you. Nga jajja nange nfunye omukisa celebrating amazalibwa gange ag'omyaka 21 era teri kuwana bino byakweyambayamba wamataata gwojja okunyambako naawe anti nange bambuzaane emyaka gya mutabani wano Sindi moto. Sinda mwana. Wamava kwa igunju. Baleta akasala. Mukumalina akake. Muleta aka. Ati twaze nako. Muyenga ediguli ya mbabulala. Ujira n'ogikwata. Diguli. Eno yawe mulamu. Jajja tugenda nokusaba kusala keto yongereyo. Ko kebera. Ngoka kebera. Surprise. Kuliko $. So tusoke tusale. Soke tusale. Birthday tugikwatidde wano. Tebamukumandiga. Amon, gobengo ko dino. Tuleni. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Nage kwatira ankwatira. Happy birthday na kwa utimu. Kubatuli. Buno jangu sema tusale keeki. Kumanawe of comedy. That's the boy of comedy. Akananga. Alise zamva. Mbaso wana alise zangoli. Sani kirawa. Mukuma.
tugenda kubala tubalire atadde Genda kusalawo. Tutwadde wayi. tubalire SB4 tusaze happy birthday happy birthday to me happy birthday dear Sebu. happy birthday Sebu how old are you now 21 sale mukuma salasala kumasalasala tokabule jajja mpezeze Emeka. mpezeze emyaka 2 mu mujajja emyaka toli Wazalibwa Emeka. Mwaka ki? je bibuze bimusikatira kola ngalono naza agambye yazaalibwa ddi mukuma agambye yazaalibwa ddi omukulu nenze kali na record jajja nze nawasa omukazi namusinga obukulu ninye tukumye okuwangala kati yansinga Olaba. Simanyi. nagavudde gabula mukuma Sebo. kansoke nkuliseeko jajjaffe nyabo nange kansoke nkuwe mukuma omaliwako wange nkuweeno nyabo tunagenda tuka mu August siko gakuliza ono tunamuliisa omukulu jumalawo nyabo happy birthday mukuma ejaliisa muzukulu nyabo jajja nawe yiyagimalewo mwongere neno nange tunandiisa eswani nebeera eyo kwata ndobusona baane Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikaluubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti noti 9421. Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda.
twagala okuwumba kuba tuyingire mu za party obadde mmanyi nti ensi yanneerabira kumbe nze kujjukira kanzirayo mu Kampala bazi obalala bannoonya nga tebandaba so buno mu bimpimpi ebisembayo naku z'omwezi 22 guno omwezi mwennyini Julaayi tulinayo ekivulu ekasanga tukwafula naye omuntu omuwagizi wo mu bimpimpi twagala okukutegeera tumanye nti omuntu gwe tuwagira bibino ebimukwatako. Bruno Betty linnya lya Katemba lya stage ne baga nti n'erinnya erikola sente gwali muzannyo nga guli ku TV senkubuga yalimpa yampa erya Betty nerikala gwana abantu nga kibanyumira oli okusanga bwe bayita Betty abaluza agenda sanga mukazi n'agwa ku musajja nerikwata bw'erityo nendibeera bw'erityo. Obulamu bwange bwonna busibuka wano ate obulamu bwange bwonna busibuka kuno nti Mukuuma yannyonnyola Bruno Betty byonna ebyange biri ku Mukuuma nga babagamba nti mpangadde naye okuva nga ndi wa myezi 3 nze saafunako nnyo essanyu lya taata na maama. Gwe omukwano saagufuna abalala gwe bafuna nabya nti era mama wange era taata wange nze omukwano gwe nnina gwe gwa jjajja era bwe mbuuza laavu eyo nkunyumiza ya Mukuuma ndiga kuba gwe nasinga obeera naye wano nga gwe nkolagana naye tukole kino tukole kiri ne bataata bange abalala abato nga tataddewo wuuyaawo nga weebali ne bakugunjulamu yankubako emigo nga alina ekikoba era tamenya muggo alina ekikoba awo oba yangambako nakati mumusojjola yansanga oba ndi mukuzannya nankubako emigo gyali mizibu nyo neŋŋamba sikwagala nendowooza tanjagala nembizwa kati nkukuze nti yali antereeza nga njagala. So ebintu bingi byempisemu ne Mukuuma bwetandika okunyuma emboozi eyinza okutwala ennaku nga 5 SB4 Mukuuma ina lwe yankubako nali nzize lwewankuba ennyo katono omutwe nali nziza gwaki ng'ofaaki naye abatimbona nze njagala okubategeeza naye nga abazzukulu saabakuba nnyo nga wena kuba baana bange bakitaabwe nga tesibakuba nti sibaagala naye nga njagala okubagunjula obwana baabwe ku kyalo buba butya bubba bukola butya naye nga nze mbateeka mu layini naye ono bwakugamba abazzukulu bo batenda weebati kakati ngoyo omusomesa yejeje batukuba naye wakola bulungi. So Mukuuma yakola bingi obulamu bwange okubeerawo nange nenerwanako ng'omuntu nga ndi mukozi ate kyenyamba nali mugezi mu kibiina waliwo akaseera katukira Mukuuma n'amenyeka nga ate nina okukola ebibuuzo ng'ate akaseera mbadde nkasuubira mu ye n'amenyeka okugulu yagwa mu kinnya sayidi awo ne bamutwala Lubagamugu ne bagawanika kati awo obulamu ne busooka ate bukyankanamukko nensomerako mu masomero ag'enjawulo agamu yeetagamanye naggamanya nga agamu nsomera mu ttaamu nga ne mu ssomero tebammanyi nasomako emwerero awo ttaamu nga kusomero tebammanyi naye nga mu staffu basomesa bannyumyako omwana omugezi abazibu baviire ne bampitayo okumpita ate ne bambala sinafizi. So obulamu bwange buwanvu njagala okukuyita munnange gwe agenda okujja ku show yange gye nfudde Bruno Betty bingi ebigenda okubeera abayimbi bagenda kubeerawo banakatemba bangi bakomediani bangi bannamawulire bangi naye ekyenjawulo obulamu bwange bulimu ekyokuyiga kinene nnyo byempiseemu biyigiriza ate obulamu bwange sibuyiseemu nzekka mulimu oluusi lwemba nyumyawo katono nga n'omulala agamba nange bwe nayitamu so obulamu bwange buli fani waliwo wembunyumya nga bunyuma ng'onyumirwa ate ng'oyigamu era emboozi gye tugenda okuddako okuweereza tutaba ne Bruno Betty ntukudda abantu abasirifu na time nnene obulungi sikunyumiza nagoba embizzi neetuyana ejani sikunyumiza namaanyi enkoko nijjako ebyoya byonna nenerabya nti gisibye magulu nengendo kima akambe nasanga eddusi embizzi negifuutula gijjebwa netuyana nga ntuyo yoyo no Bruno Betty nga tumwagirirako z'omwezi nga 22 guno omwezi Friday lijja bangi mubadde nga mumulaba mu Katemba mubadde mumulaba ku TV mu Kayisanyo nga alina kakyala akalungi kakyala ako Kebako mukaisanyo mukabulirizaako naffe tukooye
kalaba obulabi mwagambye ko kyemugamba yakakyazaako tunyumize emboozi naye nga tusisinkane ennaku z'omwezi 2 mu Buffalo ono tataddeewo tato omuto yadda ku amuddako gwakumeka oli anzaala oli yadda ku ono oyo naye tubaddewo naye wano kati ennaku zino yabeera ne mukuuma yabeera naye obulamu bwe bwonna batambula yamukuuma wano mpola nga naffe abe Kampala bwe tugezaako kyekiri etukubiro kyekiri eyo nabeera nga atuula ntenaalibwa ati kiri west ne west tatusanyusa okukola nange nsanyuse nnyo katusube nti tunaasisinkana no kutomeza 22 ate era gamba nti ne bwe nali sinakomawo wano ngera we muline taato kugamba obulamu bwange naye mwali mu lugendo embando nyumya kadde walinako ekitundu ekinene nti wenajje ne waliwo embeera gye nayita mutaga tujogereko nange sijja jogerako ejja mukabi nene mukko saidi eyo ewalala kaddewo yagirimu kaginamu omukono ey'amaziga amangi amazibu so ebyo tujja gendayo byaffe bya family tujja binyonga tuli e Kampala otokkiriza tujukize olowooza namukuba omulundi gumu ono wenzijukira bali manga eyo nga batadde eri okulima manga eyo akati wawo akayinja akawula ettaka we kati ndowooza oba ye mu buto teyamanya mugaso gwako akasimayo ngenda okuja bunaalize namba nange oyaba kutuletera mutawaana bagambye nti tubba ettaka kakayinza ndowooza lwenzijukira omuggo gwaseka akawala oba twatusobera ku Kalumba oba akawala kaluupa kiwano bana nti nkakubye bakakuba tusiibule SB4 Media Tuggussa Enssonga neyanziza nnyo Mr. Bruno kundeetako eno wano we waka jajja mukuma nso okulaba nange emizukulu ndi wano ediguli yo tugiraba omulamuzi naye omuzukulu mugambe alekera kugenda mu saluuni ebeereko diguli tugirabe buli kiseera yeetwala nakweza nga bayisaamu babetaki so tweyanziza nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja onkoze ne tata Gabbi Gunju tukoze ne muzukulu wa Gunju ku kamera yakozeeko ow'obutiko yakoze ku kamera tata Gabbi amubeere bulungi mweraba ze buli bwe nzija okukulaba emikisa ne gyeyongere ne simira enfuna sabalugaba akupangaliza emyaka emirala bufukunya ndeke njaguze ndigide nga ndine jjajja jaguze ndigide yono jjajja gwe ngamba yono jjajja wange omulungi yegwe jjajja wange omulungi baby boy bambi tweyanziza nnyo twagaliza emisamu byonna mugende mu maaso ndakujula ze ndikusabire Sara